Mu mpaka za chess ez'abayizi ez'Africa ez'India ku Sanadu Hotel mu Kampala olwaleero ensi 5 ebadde wakati wa Mpene Thuto Zara Botswana ne Tande Kashiro saako mu Zimbabwe Mwere Tawanyasha. Wano era omu ku bazannyi abavuganyiza mpaka zino mpaka azogeddeko bw'ati. So far I've played 4 games. I won 3, drew 1, and my goal is to get a title and go to the World Youth in India next year. Bo abamu ku bazannyi mpaka zino bazogeddeko mu ngeri ya njawulo. I have 1 point. I'm working harder and harder to achieve my dream to get to the best level. I'm going to prepare a lot by training a lot, calling coaches, very active ones, and I'll train for at least 2 hours a day. Mu bali wansi w'emyaka 17 abazannyi ba Uganda batunuliddwa okwetikka emidaali mulimu Calvin Ntumwa, Sale Kawoya ne Sharif Senabulya. Mbawala mulimu Kevin Mary Ndagire ne Amusadrani Silva Kuma. Abano bonna omuntu ayinza okuba akaseera kazibu mulimu Itembu Linekera enzala Namibia. Enkya abazannyi bakuumulamu ate baddemu okwabika muzannyo olw'omukaaga n'olw'omusanvu ku Mande ya Wishejja. James Wanja, Teta TV, Amasukulu.